omwana omu oli buli wamu okukolera eki 336 337 erigarira katako nnyo okusinga ne kufa ate era mulina okukola ennyo okulaba nti tuli bulungi eyo nga nvaayo olw'obudde njagala mbazze ku kino zataaganyiza n'ate nga amazima gakola kigamanyi n'abatuuze bakitufu nti natta looya kaso agenda ali n'agamba natta ge mazima afande DPC amanya n'eddoboozi boogere kampa akazindaalo saidi muweddeyo kukuba abantu bano nze naleesa security lwa bulamu nga wano waliwo oda ejja manyife abasirikale tuwuliriza oda ejja bwana jangu kyokola kibi wano wayita wano wagumu sula kutebuuki balumba mukadde balumbooli ekintu kyaffe kiyita okwo ku kiswa nekikkirira kati munene wekiti nekigaziwa kati ye muli watulaba ng'agenda asimba obutooke ndowooza mubulaba obwo bupya muli watulaba ne wali wakati yasimbyewo ebirala agenda asimbawo mpola yegazaanye tubeere nga tetukyagirawo ddala naye nga kituuka nekigaziwa nekikkirira ne kali eri akayumba kali baakasala kuno lwakuba baakatunda mu ttaka naye nga baakasala ku kibanja kyaffe ako koolaba kyali kikkirira paka eri wansi wali tulina we tukoma ku gundi eri waliwo awo olugundi buno obukola ettaka obusemiti bwe baazimba nga tukkirira paka eri wansi naye bagenda basalako nga batunda olwokuba balina obuyinza bungi bo nga batunda mu ttaka era oyo ow'ettaka oyo gwe baguzaawo gwe bali okukayana naye mu kkooti naye ffe tetutuukangako mu kkooti era tetufunangako bbaluwa eva mu kkooti ng'etuyita emanyi bulungi weeyita ono mwannyinaze kino ekibanja kikye kyali kya kitaawe ono muwala we abataka we bali wano abakulembeze we bali ekirungi n'abo buyinza bazze teri muntu alina buyinza ku kintu kitali kikye tekisoboka gwe noba n'amaanyi agafaanana gatya ekintu nga kiriko obwannannyini kiba kya bwannannyini tusaba bakama baffe mugoberere ensonga eno n'obwegendereza ate musale amazima abantu bali bayinza okuba balina amaanyi ag'enjawulo bayinza okukolera ku ofiisi ez'enjawulo naye ekibanja kino kiriko obwannannyini za gwe musaba gwange ono muwala waffe afuna obwenkanya yatemebwa ejjambiya mu kyenyeeri bantu batemu twe tusaba obwenkanya bulabikire mu nsonga eno bannaffe neyanzase n'abataka bamumanyi naye bwe tutya kuno eno asaidi eri ng'etukuba kiboogo ng'eyiwa abasirikale nga bagula abantu nga batukuba oluusi tubeera babiri tweka nga batukuba n'okuntema bantema wano kate banzitire wano ku kibanja twali ne plaza wange kati nensalawo nzirikire mu b'amateeka era ntuseeko mu ofiisi nnyingi naye nga muli ofiisi abantu abo balina amaanyi mangi bakozesa amaanyi mangi ne basobola okuba nga batusinga naye bwe twaddukiddeeko wa DPC n'agamba kadde ensonga zirina aziraba nga bwe kitambula neyanziza omusajja n'abataka bamumanyi abaaliwo n'ennyumba ye we yali LC n'abataka bonna na buli mukulu yenna mu kikiiko amanya gange nzimoli Namirembe muwala wa Christopher Isoke muwala wa Elia Mukasa muganda wa Christopher tusaekagwa ngawona Talasisi agenze division officer nzijja mu office yo nsiima nnyo omukulu DPC okunzi ebikwata ku ttaka lino nkimanyi kubanga ate nze administrator omwami yambuuzizza oba mmanyi ebikwatagana ku kibanja kino Talasisi teyabaako na eka. I have proof of that. Ate yali nkozi empaanyi ze bagamba nti zaaliwo we baziika Nalugo omuzeeyi yali yateekawo empaanyi ezo ate mu Buganda bwe baba bakuziise ku ttaka ndowooza Abaganda mukitegeera ng'oli mugwira bateekawo oluwanyi
Nalugalia abo bakirenyinga Nalugalia kakati empanyi zebagamba zetwakula sizaabu Kitayimbwa yalina abaana bameka abaana ba Kitayimbwa baziikiddwawo Kitayimbwa aziikiddwa mukyala we aziikiddwawo bonna bali awo famire yonna eri awo kati sebo mmanyi ekikwata ku ttaka lino kuba kyekijja kyaffe kola biki byemunkoze bingi bimala noonyerezebwako ne CMI basiibe wano muleeta aba State House mwagala nkole ki ndi mukazi mukadde namuleeta esaveyinga ettaka lyange wirantiremi oba kimugaba kimanyi ki eno mutwala ebikaluwa mbunze omusango gwansinga muli supposed okuzimba neda mbadde amateeka ge gatutwala tugondere amateeka n'oyo okukyala gwe bagamba nze simulabangako saalabako bwe bamuziika simanyi nabimukwatako ekyokutema omukyala kyagamba nti tewabatema be batulumba era tulina ebifaananyi omwami oyo kamera ze zakwata nga batulumba ne batema omukozi wange mwami bamuyita Muna era yawunga n'omutwe ebifaananyi mbirina be batulumba baayagala okuntema bagalula ejjambiya banteme Muna nagwa wakati nga ntaasa kati oyo omukyala oyo yali asitudde enkumbi kati mukavuvungano lwali nga balwanira ejjambiya basazu batemye Muna ye naagwa ku ki ku jjambiya era batukwata ne batutwala ne tusulayo nenkola ki nze nenkola ki nentya okuleeta security nabadde ndeta kutaasa bulamu naye nsaba bonna ab'obuyinza munyambe kuba abantu bano banfukidde bazibu emotoka zonna ezijja wano zirina zirekodinga bantutte mu State House bantutte ku CMI bantutte biki buli kimu bandeetedde abaga nti nze nga tulugunya bo be batulugunya kati n'olwekyo nze sibalinaako buzibu bagende mu mateeka bakakase nti n'ettaka lyabwe oba ekibaaja kyabwe naye sikujja buli kiseera kuntulugunya buli kiseera seebaka byo baaze mu maka era ebifaananyi mbirina banumbye waka wennyini omujayisa emanju omwami mulina ku vidiyo ab'emmotoka Pajero ne Pajero Mark 2 ne Subaru abo baze waka muno omulundi gwakusatu nga banumba ne bagamba bagenda kumenyawo ennyumba yange ndi mubbi bagenda kunzita mu bino byonna abandi badde abalirwana ko nga balimirako basigale nga balimirako wabulamu abatabaddeeko temwetantala ogendeyo ensonga zigende mu kooti esala amateeka anaawangula yaba atwala ekifo naye abantu bano n'eryo etteeka baalimenya bajja baliwa bakifeesi waliwo ne bakifeesi abankanga wano baddiira bonna babayiwa buli omu waliwo ne bebawa ssente abataka okujja okujulira obulimba naye nga bamanyi amazima nze bye byange naye nsuubira mwandigondedde amateeka ne tukkirizaganya mu mirembe kifo ky'okuleetawo empaka n'okuleeta bakifeesi ku ttaka bagamba nti RDC EPC RDC abatumye wano naye nebuuza RDC alipresentinga pulezidenti ayinza okuwa abantu obuyinza ne bagende balumba abantu ku ttaka ebyange byebyo I speak the language. Yomu kubazaalibwa wano okumpi ddala ebibanja nga 3 okuva ku luguudo eno. Abaami aboogerwako Kakyere, Talasisi, Kasumba, Alifunsi, Beni nabalabanga nnyo mu maka gano aga mwami Kova wa Ntyanko. Olwokuba yali musogozi wa mwenge nga bamuyambangako ku mirimu egyo nayitanga wano nga ngenda okusoma saidi eno mu nasale.
sisobola kubaawulirawo mu bibanja bino okuva abantu abo lwe balabanga nga babeera wakoofa nti kino kyali kyono oba kyali kyono. Naye nzijukira nga ndaba amaka ga mwami Koofa awo oba Nyamusoke n'abantu beyagala wanga yakigula ku mwami bamuyita Kakyere. Kakyere yagula ku Christopher Musoke teyabuuka yajjawo Talasisi eyalimanyira ekibanja kino. Talasisi bwe yagulira ekibanja kino nali mbeera mu nnyumba ya Solome Nakazi. Solome Nakazi nga yazaala Christopher Musoke. Nze banzaala ku kibanja ekidiridde ekya Christopher Musoke. Amazima gali nti Talasisi yenanyira ekibanja kino era muwala we yafa nze omu ku bamuziika awo. Ate ensonga endala omukulu Dipisa agyogeddeko kubanga looya wannamirembe alugedde nti mugalula oyo omusango gw'envunaana Namirembe mulala tekulina kakwate na ku musango guno kuli wano. Era fayiro eri mu mikono gya poliisi nga fayiro eyo yava ku Kiwanga police station. Abajulizi bange ye osi side w'Ekiwanga ne osi station w'Ekiwanga. Era fayiro yagenda mpaka ewa state attorney n'asalawo ng'alagira division side officer awandikire district surveyor ajje ku ground apime ettaka erikayanya Namirembe. Ebibanja ebyasinganibwangako kyasooka kyali kya taata wa Ddaaki, ekyokubiri kwaliko eky'Abazereke, ekyokusatu nga kuliko ekya Christopher Musoke, n'ekyokuna kyali wano nga kwe kuli ennyumba ya Talasisi. Ku nnyumba ya Talasisi okwaliko akakubo akakkirira akagenda ng'ewaba mukyala Nakintu Emmange. Waliwo n'omukyala omu gwe bayita Nalukwago. Ebyo mbijjukira nga bye bibanja bye twalina mu kaseera kano. Ebigambibwako nti abantu baziikawo omufu kituufu, Nalisisi yaziikawo muwala we. Bijjukirako bulungi nti Nalisisi yatayana n'omwami gwe bayita Makanga. Nalisisi singa teyali nannyini kibanja ekyo oba muyite Talasisi, singa teyali wa kibanja ekyo kitegeeza nti bali aba Christopher bandibadde be baleeta ensonga eyo ewa mwami Makanga, naye yalwanirira ekibanja kye paka we kyakolaki ekyatuuka. Mu kiseera ekyo nze nali mbeera kyemmange eyo saamanya bulungi, nawalizibwa ne bannange bwe twalina ttiimu ne tuyita abataka bulonga Katege n'atugambibumuuza omusajja oyo yafunaako ekibanja kye, n'agamba yakigula ku musajja bwe baali bayita Kakyere. So n'olwekyo ebiyinza okusinga ku nsonga ezo mwami Mugalula ne mwami Kulama, kubanga abo baana bazanyiranga wano. Ngeri gye tugenda tukula najja kakiiko nga ndi muntu nange mpolampola nga tutambula ekyana kino ekiwala kino kati agenza akulakula, bamu babeerangako wano nga bazanyirawo okumulumbula. So nkakasa nti ekibanja ekyo bakinako akakwate lwaki babeeranga mu nsonga eyo. Era lino lyelyali ekkubo lyange eryetwala etteeta nga mwami Talasisi abeera wano yatubuza ku bikajjo. Era olunaku omuwala we lwafa twajja okuziika, era twamuziika kumpi n'ekirwanyi kyali kinene nnyo. Era bwe twamala okuziika awo ne tugenda kati Talasisi n'atandika okulwala. Kati ngenda okukomyenkereza nti abaana be bamututte. Lwasa ekibanja ne kibeerawo nga tewali akikayanira. Tuusa juzi ate lwe mbafunye ne bajja ne batwebuuzaako ne mbagamba Talasisi awo we yabeeranga. Kati n'olwekyo wano namanyi nga wali wa Talasisi. Amanya gange nze Joseph Katege. Kulama David. Kyemmanyi ku kibanja kino ze banzaala wano ndi wa muliraano n'ekibanja kino. Kibanja ekiddako mwami Mugalula wabasongera awo tuzaalibwa wamu naye. Naye nze ebbanga eryo lyonna lye nawangaalira awo, mwami Talasisi ono okujja okugula wano yatusangawo nga tuli awo, n'agula ku mwami Kakyere. Omwami Kakyere oyo Christopher yamuguza era naliwo ndaba aguza Kakyere, Kakyere n'amala n'aguza Talasisi. Talasisi bwe yabeerawo n'abeerawo ne muwala we n'afa n'aziikibwa, era nali omu ku abo abaamuziika.
Talasisi bwe yalwala ng'afiridde omuwala abazukulu baabwe ne batya ne bamutwala era ekibanja ne kibeerawo nga mwami Katege bwagambye okumala ebbanga kati bano ab'oludda luno ne batandikawo ng'okikozesa kuba tewali wajja ne balimirangamu okutuusa bano ate lwe bazze ne bagamba nti no beetaaga ekibanja kyabwe ebyo byemanyi kutusuzibwa kuba tutiisibwatiisibwa kusala eryemu naye nga nzaalibwa kuno okulidde kuno tutya netwakusala mukulu olweteko nga bwegojabulaka bana wala ekibanja bikibiki saawa yonna ovaawo naye se yowera nga njogera nti yoweba afudde nti oba bate bakoze eki kuba nasuubizibwako naye ngaekibanja kyakyatalasisi waitanga wano tugetwanje twaffe eriwo bakafirimbi ono tuyawo ffene tuyawo nebikajjo era ali mu vvaalo paka manga kyatugiraganga kumaze ekibanja kino ekyali agenda myaka 4 kutiisibwa bonna ayogera bikibi kibakusanga mukuba bakutiisa naye nga tekibala kyali kyamuze Talasisi era twalyagawo ffene twalyagawo nebikajjo nali manyi nti muntu mukozi waani nga twemweyitira nakojja waffe nga tujja wano nga tumulaba abeera wali naye nali simanyi byakibanja nti yali yagulawo wano emyaka gyomaze wa mukyala Nakivuwa ekibanja kyaffe nga tuva ewaffe ne tusanga mukyala Nalukwago waggulu nga waliyo omukyala bamuyitanga Mbuzi Ewalira kati ne tulyoka tutuuka wano ewa Talasisi kubanga twalyangawo ebikajjo ate yayiisanga n'omwenge yatemanga amabidde oluusi n'agaguza jjajjange naye nga mmanyi nti ye yaliwo nga nannyini kyo era abaana abo bajjanga nga bato ne bajjako wano ewa jjajjaabwe ng'akyali era maama waabwe bwe yalwala bajja kati Talasisi bw'alwadde abaana abo ne bajja ne bakola ki ne bamutwala ekyo nange kimmanyi kitegeeza omugenzi Talasisi nawe ekibanja yalinawo ekibanja omuntu w'osobolera okuzimba ebikajjo yasundanga oluusi n'obuwizi ekitundu kino naye omulamwa guno walwayo gunosaze nengamba kange nempulirize ku bigambo bino naye okusinziira ebyogeddwa nze mbadde njagala kubuuza wano okuyigamu nti omwami Talasisi ng'ow'ekibanja tusobodde okufuna okulunga omuzigo okulungi nti okufuna wano ekibanja yakifuna ku ttaka lyani kubanga ffe okumulaba wano ali mu kibanja kituufu abantu bayiza kubanga bamulaba nga ali ku kibanja naye yakifuna ku ttaka lyani era kyaliko obuwandiiko oba kyajjawo kitya okufunawo ekibanja so mbadde ngamba nti omukyalo n'agamba nti wawe Talasisi mumanyiko nti yasengako era yatwalako ekibanja oba wali omuntu yenna akimanyi nti ekibanja kyamuweebwa vabare oba kiri mu buwandiike kubanga okulaba omuntu ku kibanja twagala tulabe yatuuka atya okubeera ku kibanja ekyo ekyamazima wano wabaddewo ensasagga ennyingi sewafa ne DPC batukubirako ekiro mukadde oyo zaali ssaawa 8 nti bamulumbye mukadde weewaawo nembi netujja ogowagana n'abantu ebiseera ebyo nga tebanaba kubulokinga awo ne bayitawo ne bagenda ogwasembayo abamu bakkirira wano ewayitawo ebbanga ne bajja tugenda okulaba nti ate muna bamutemye ne bankubira essimu ne tujja waliwo afande kiiza yali osiwo Kiwanga DPC owaito nabakujja mukono waliwo DPC yaliwo netukuba essimu batusirikira abaisirikale netukwasaganya embeera mukadde ng'ali ku ttaka ono omukyala ng'alina ekisago ku mutwe ekyo nange nakirabako naye nga feesi ezizza okwataki nga mukadde sizimanyi kuba ne babuuza mumanyi kinedda nange kennyini kataba ntemeremu ate ffe tuzokuuma emirembe so netulwanagana nabo abamu ne badduka naye nga muna baamutematema bubi nnyo muna baamutema omutwe guno gwonna yenna singa ali wama osobola okumulaba nga alina yajula biwundu embeera eno tugikooye nabuuzaako omuwala omu ate ku luli gwe twali naye yali mulala si ye gwe oli yali mweru nembuuza era yatubuuza nebibuuzo mu ofiisi ya DPC Mukono nti nze mulowooza ni mulala okujja okulwanira ekintu kya maama wange
kyapasoni yamubuuza tuweeko endagaano eraga nti oba jjajjaawo oba maamawo oba kojjaawo nti yagula eyogera ku ttaka lyogerako oba ekibanja. Maama batuddamu batugamba tebalina. Ate omu ku bo eyali ayita looyawe n'atugamba kaddeyo mu bakulu bajja kutuleetera ebiwandiiko. Kyeya n'abagamba ofiisi nzikuli obunaba nga mmaze okufuna muleeteko ade kopi naffe tubeereko nayo tetugifunangako mpozi olwaleero weebiri era tunasanyuka nnyo nga tubirabye. Wano ekifo kino kyekirimu ensonga n'olwekyo kitukoze bulungi olwaleero n'ojja ne ttiimu yo tugonjoole ensonga zino. Mukama wange osina DPC nange ekintu kino tubadde tukivuganya ne munnange Richard CID Madam Florence naye waali awo tuntu bwebiti kaakati eyo nga nvaayo njagala okwebaza mwenna abateesete ne bano tebamanyiwo bulungi bano bakola ki bwe bakaayanira nammwe abatuuze mwenza obutamanyaawo bulungi nti mwannewa n'ensalo zizi naye ffe mbabulire ffe nga poliisi tetubula magezi mu nsonga yonna kasita tubanga kyetwagala okufuna tukola ki tukifuna kyekyokulaba nti tewali kavuyo. Defense yayogedde nti buli kiseera yajja naffe tugaa buli kiseera ffe tujja. Of course ffe tuli ku sayidi yaki y'abakulembeze kuba yese tuliteesooka ffe bwe tujja tukola poliisi tukola ogwaffe naye si byankomeredde era ffe tetulina buyinza. Wali adde agamba ano mu njogera ye nti olwaleero tusaba tusalewo ekituufu tetuzze kusalawo ffe tuzze batangaza kubalaga mwe bwe mwekoona bagamba embulire tefa yonna temugambanga nti tebatugamba. Nze leero kati mwalwana wano simanyi 221 nze nali siriyo era nange nenkya sijja kubeerawo ffe ebyaffe weekyo bwezibeera kakiri eri mutandikola nti ensonga eno katugingiremu ekole ki abazzukulu ate baleme kubanga nabe batawaanya. Kaakati ebintu bino ffe si bwe mulundi ogusoose okubiwulira. Nze nalipootinga ano mu mwezi gwa Sebutemba omwaka oguwedde. Abantu bano si bapya ku maaso gaffe ne bano si bapya ku maaso gaffe. Ate ffe nga poliisi tulina direction gye twabawa newankubadde nze mbadde situuka nkola bazze nga balwanagana naye kye twabagamba era tekyawukana nnyo n'omuwabi wa gavumenti kyabadde ng'ayogera. Emabegakaawo Ssebo kanso oyogedde ku bya kooti. Eno ensonga kati etutuuzizza wano olwaleero teri mu kooti. Ensonga eri mu kooti yeyammwe kuba bwe ndaba abarespondents bano tebaliiko. Respondents bano simanyi babyapa ensonga etulese y'abano bagamba maama waffe agalamidde awo bamuziika awo ekirabo. Kaakati kyenvudde mbagamba nti wabaffe kati mwagala okukozesa ffe nga poliisi ate mugenda tukozesa bwe mubanga mwebuuliridde ne mugamba tudde ku mazima tukoze bwe baga nti omuntu agalamidde awo bamuziika ali awo yeebasaawo muntu omu ye yamuziika kyalo kiba kyakola ki bano nga baagadde okubabuulira amazima bano abakulu bano baba bamanya ekituufu. Kyenvudde ngamba lwaki mwe mwagala ate ffe otutawaanya mu kyokuba ntuweereza bannayuganda abalala. Lwaki mwefuula okuba nti mugenda tukozesa ensobi kyetutagenda kuyingira mu katego kamu. Bwe mubanga muli ku bwerufu mwagala mazima byangu nnyo ne kyapasoni bano bokka ensonga ya wano bagimala kasita mubanga musazi bano batyotwala bano mu kooti olaba katemba kati buli omu ati ogenda kati ffe abatuuze nammwe abatuuze naffe ffenna ffenna ate ne batuleka mu bbanga. Kyenvudde ngamba nti singa beekuba mu kifuba ne baddayo eri kiba kiyamba. N'ekirala bw'ogenda mu kooti ekitegeeza nti egenda kusaliriza. Omanyi sijjukira baani abajja naye n'omukyala yaliko. Era bwe mubanga mujjukira ensonga kimbagambye nti waliwo ezo kampani teziteekeddwa kubyeyingizaamu
era ffe tetuauthorizinga private security company yonna kukuuma ttaka liriko nkaayana. Bwe kityo bwe kibeera mu Uganda wonna wonna. Era bw'ola nti waliwo enkaayana nga kuliko private security nkubira, bano nalowooza nti nkoze ekisoboka ne tukonfaami waze naye neewuunya kino bano kye baakola. Twaweereza ttiimu yaffe ey'ekiwango kakasa kituufu wano waliwo abasirikale ba private guards ate ne bagaba majje tegakola ki tebayingira mu bintu bya ttaka. Inenewe poliisi yesobola okukola ki okukiyingiramu. Bano bankakasa nti weebali. Nagamba either tubakwate oba tukoline ngamba no tukole ekyangu. Ne tufuna kampani ne tukubira bannyini bani bagamba tubaddde dakika 10 nga mugyewo security yammwe. Era nagamba kuba nansi majjukira omu ku bo namugamba kati beera informant mu dakiika 20 baba nga bakyaliwo nkubira. Nozo oluvannyuma yasirise essimu teyakuba. Neno nenkakasa nti bakoze ki bavuddewo bagenzi. Baba bakavaawo nono nasitula enkundi ate. Banumbye ndi mu nnyumba nekalidde bagala kuza balutebakuta bingi baleetese kibi abayaya bikino tulese wano olwaleero. Waliwo mukirize sokoze tugenda okujja wano tukakwese n'awala tushalinge n'abalala kana akasonga katono nnyo. Nze maze mu poliisi emyaka 14 njagala kibagamba mukakasa omuntu gwemukola kigomuli naye naye emyaka 11 nga ndi DPC ate nga nkoledde mu bitundu bingi. Kati okwagala okummanya obulungi noonyerezaako gye mbadde nkolera ojja kusanga ripooti zezimu. Kati ekyo kijja bba oba si ekyo mwekubire mu kooti. Kaakati aliko zimbawo chairperson nange sisuubira nti chairperson waffe mu bintu bwe biti bagenda kuleetera omuguzi oteekeko omukono bwe biti nange mba sitesuubira nti kijja kubeerawo. Kati ffe tubameekinge bonna bafiirwe naye ng'ettaka si lyaffe si lya chairperson lyo terigenda kusenguka. Bwe munaawulira nti mutuuse mu tayimu eyo nga mukooye ekintu kiri awo kizika, ffe tetubalinaako buzibu. Tetusuubira kuzimba wano, tetusuubira kutematema, tetusuubira kutunda. Tukyogedde tukola ki ne bannamu ekiro gye balikodinga sebo ojja kumpa ku katanga naye nkatereka. Status quo tubeerezeemu awo. DPC bw'owulira nti akedde najja nti ate DPC nayagala kulima ku myogo wano munfubutule, njala kuzimba no munfubutule, tukireke nga bwe kiri. Obulumi bubeerewo ku sayidi yo. Bwe nsira ku kintu kye bagamba nti ekyamalaalo nti bagaseeteze. Bwe kiba nga kituufu mukola bya bwereere. Kati ensi yakyuka, sayansi ali waggulu nnyo. Bw'oba oziisa omuntu wano ne bw'okeera n'oba nti osimye olina omuggyeyo omuzinkula olina n'omutwala ebisigalira byonna, ettaka togenda disengula. Ekintu kye bayita dyeni oba ndaga butonde mukive nako. Ne bw'okwata bukwasi ttaka eryo kati n'ofunayo owooluganda oyo agamba nti omuntu gwe baawumulizaawo mumanyi tuli ba musaayi, n'omuggyako ndaga butonde n'otwala n'ettaka, ettaka liba lirimu DNC. Kitono nnyo saano kibayamba naye lwakuba ebyo mu prosesi ya kooti balina tuwa court order. Kooti bwe kinaatuuka mu kooti ejja kutulagira ekyo ffe tutuyinza nakumala wiiki emu nga tetukibakoledde. Kati okuziika kuggwa biki byonna omanye ekyaliwo ku ttaka. Abaana b'ono omugenzi be baayingira ku ttaka n'olwaleero bamusayira emyaka 4.